Amanya gange yenze mukyala Kabuye Mariam omu ku bakyala abasinganira nga tulina abaana b'omugenzi onale busejjirinya abatuufu. Tukomyewo nate okwokubira omulanga eri gavumenti yaffe eya Uganda ne palimenti yaffe ng'omubaka gye yali akiikirira oba ng'omubaka gye yali akolera emirimu gye. Tuzze okwekubira omiranga. Mirundi mingi muzze mutulaba ku TV nga tukuba emiranga ne batusuubiza ekintu kimu nti tulinda DNA. DNA okuva we yadda tuwezezza emyezi 3. Naye tetufunangako kiddako kyonna okuva DNA bwe yadda. Abange abaana batuuse okusoma, abaana balya, abaana balwala. Naye saa y'olwaleero tetulina wadde we tutandikira oba we tugamba nti katutandikireko wano oba tutandikireko wano. Bannange tuzze okubira gavumenti omulanga. Bamaama abaka paliamenti mutuyambe mukyala Aisha Kabanda. Bannange mutuyambe mwenna abatulaba tufune obwenkanya mu bintu by'abaana baffe kuba tukizudde nga bigenda gendera bwereere, tukizudde nga n'ababirimu tebabita. Tulinayo obuyumba weewaawo si bungi nnyo oba abapangisa. Waliwo obuyumba buli Kawanda omwami Walugembe Robert bwasolooza bukola $1,800,000 buli mwezi. Naye nga bonna waabujjayo abutwalira famire yo n'ebulya. Bonna nga bwabujjayo mu nnyumba abuddiza famire ye n'ebulya. Wadde oggulako ekitabo eky'omwana omu ku bwana bw'omugenzi obwalabika obuna weebuti nga n'omu tasoma naye obusatu obusoma talina n'omu gwe yali aguliddeyo wadde ekitabo. Wadde ogamba nti oba omwana mulwadde asendeke omutwalo gugule Panado oba Painkiller. Ne tufunamu kati tuyina n'omukyalo omulala DNA yamuwandula mukyala Kandinda Twahira DNA yamuwandula asoloozezza ennyumba okuvanga bundoza ibalabagana n'omubaka buyumba bulina mmere bukola kakadde buli mwezi. Naye nabwaki abusolooza mbu sente za mwana we ez'omwana we ate DNA gwe yawandula naye ate bano abatuufu bo basenganiddwa tebafunyeemu. Bannange tukubira gavumenti omulanga etuyambeko. Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni, oweekitiibwa Sipiika, bambi muveeyo mu nsonga z'obwana bwaffe, muveeyo mu nsonga z'abaana. Buli alina omutima ogulumirirwa bamulekwa, buli yenna alina omutima ng'asobola olumirirwa mulekwa yenna. Kuba kaakati ebisinza okututabula waliwo looya bwe bagamba nti nno yabikolako naye buli w'omubuuza tamanyi kigenda mu maaso. Tulina bano abaali beeyise ba minisituleta abo bo byabalemye bakkiriza nti byabalemye bo baabivuddemu kuba teri wadde alina ekiwandiiko yali akibawadde nga n'alina eyali omukozi obukozi mwami Waswa asula mu nnyumba y'ebulamu ennene ey'abaana ey'amaka naye ebiwandiiko yabiremera. Tetuvudde tuvaayo olwaleero ng'abakyala ku lw'abakyala bannaffe ababiri abasigaddeyo ababiri tusobodde okujja. Bannange mutuyambe mutukwasizeeko ku bintu by'abaana naye abaami abasajja bali mu kutwala bintu by'abaana byaffe siriyasi. Obugagga bye baatwanjulira nga tugenze wa tawuni kiraaka ow'e bayanjula eby'obugagga bino wammanga. Bagamba omugenzi alina amayumba e Kawanda ago nga gakola $1,800,000 buli mwezi. Nti yalina amayumba ago gonga manyi kuba mwe nalinga mbeera amayumba ag'erina mmere gakola $1,000,000 buli mwezi. Then tulinayo emmotoka yaffe eya ambulensi eyo ekyaterekeddwa mu kikomere ewa Looya Sseggona. Tulina ettaka eruda amashufula mukono simanyi we liri naye nga baalyanjula ne batugamba nti byebyo eby'obugagga ebikyaliwo ebikwatibwako ng'oggyeko ssente enkalu. Tetulina kye tumanyi era tetulina kye tuwulizaayo olw'ensonga nti ffe ng'abakyala baasooka tusuula bbali tebaatuteekamu mu bintu byabwe naye oluvannyuma we bagenda bamanya nti ate ffe bannyini migabo ku lw'abaana baffe ate ndowooza ne kwe kutandika okutusembeza neffe okuva edda nga ebintu byabwe babikola tetubimanyi batuyita buyisi mutubaagala wano naye nga tebatutwala nga nsonga. Kati salwa leero byonna bimaze okubalemerera tetuvuddeyo ffe okubira gavumenti omulanga tiffe nga abaana ba maama abatuufu
abaazuulibwa ekibanga DNA kye yali ekye baali balinda DNA era nga lawyer yayogera n'agamba tulinda DNA balabe engabanya ya ssente abange DNA yabanyika amawulire gaagisoma buli TV yagiranga DNA n'abaana ne bazuulwa nga bali bana olw'abaana baffe abana abaliwo tusaba gavumenti etuyambe tufune obwenkanya gwensinga okwekakasa era gwensinga okumanya omwami Walugembe Robert alemedde mayumba ate nga naye abasajja abo mugenzi yabaagala n'abawa mu bulamu kye yali asobodde okukola naye nembufu bakutte abaana ba munene babasenza kati Robert oyo bamugulira ennyumba ya $1.5 ya $1,15,000 yasulamu kati omugenzi yagigula ku ssente ze n'agimuwa mu bulamu naye nakati alemedde obuzigo naye nakati alemedde abaana kale yaligambye kanziyo $1,480,000 kale $800 kankigabire bana abana buli omu $220 buli mwezi baguleko akagato baguleko kilo ya sukaali baliemu naye n'atwalako obutale musango naye ate yenna azezziza yekka ne w'omusaba 5,000 agamba talina ssente. Kandinda ali mu nnyumba z'ennammere talinamu na mwana mu mugenzi tamuyinaamu mwana naye alemeddeyo era mwasula n'ennyumba yazisolooza mwatalina mwana kati buli ne tubuuza balina olukwe ne looya oba balina olukwe bonna kati bali mu kuzanyira ku ffe bamaama b'abaana kuba byonna bitulemye okutegeera tusaba gavumenti etuyambeko Parliament eyimuke ababaka tubalabyeko nga muyamba abalala ne bafuna obwenkanya naffe ke kaseera mutuviireyo abaana baffe bagenda kudda ku ssomero ku Mande abaana batandika kusoma tetulina wadde mukubawo wadde olwataano wadde abaana abo bali mukubba abaana tulabona abaana tebanna bagenda ku ssomero twetaaga ssente nejjajjawo omwana ge twandikaabiridde naye mulwadde alina ebizibu byekitegedde waakiri maama ye yaliriddeko ne yejjanjabako sukaali naye bo bennyini naye wadde ekitole kya sabbuuni okitegedde afuna wadde ekitole kya sabbuuni amazima gakatunda mugulu mukazi wadde kibunya abasajja ba Robert batulaze omululu naye ng'omugenzi yabaagala abantu abo ate nawo tekibalaga nti abo abaana be bali mu lukwe lw'okutta omugenzi Segiti yafa bulwadde buzungu ekyo ntibabuulidde baamutta nga n'obwana bwaffe baagala butta nkitegedde kyekiddako tetwakimanya bw'omuntu watuukira okuba nga akyali mulamu ng'emmotoka mugikyusize zemmanya gammwe gwe kitegeeza ki kituufu amwe temulaba kituufu bane nako wembwezo ne bwenzisanga mpula okufa naye ate kati Kandinda DNA gwe yawandula naye tekandinda ye tujja mukuba bikondi oyo mumwelumbire naye byonna mubiteeka mu mawulire kale tujja biteekamu setuyinza butabiteekamu tugenda na konvoyi yabukedde namba sikulimba Kandinda ye mumutabukire ne Robert ne ka workshop ke tujja genda tukekalakaase tumugamba aleete ssente z'abaana baffe lwaki aliisa baba ab'omugenzi si baana kasebo nga keerwanako kokko okutuuka bwe kaali naye ate we kaafuna ne kabasembeza nga mulajja n'abannanga abazadde bannaffe muveemu tulwanirire kituufu omuntu nga muzadde ng'otegera ekigambo kuzaala nze neewunyiza neewaswa nti twagala omwami Kasagga Bosco ozzeeyo kaadi ya Parliament ey'omugenzi kubanga bajagala tukwegayiridde zaayo kaadi ey'omugenzi we mubanga mwalina omutima ogwagaliza omugenzi okuba omulamu era nga mulina omutima ogwagaliza bamulekwa okusoma n'okulabirirwa mukwate ebintu by'omufu mubiddize bwe mulina okubiwa mubiddize Parliament ebintu bigende mu Parliament tebaddamu kubawa bapangisa abo wadde ennusu 5
abuke Nawandi kisanga mukuba kati na mukulu simanyi mukama muliro kigwali bwocha nabo balifa kuba kati ate n'olina kiweewa naye yalina endagaano z'ennammere ate naye yaziremera aliwa nakiweewa Mariyo ono w'Emakindi ate nawulirako mbu yaziwaayo Kandinda yaleeta endagaano y'ettaka eriri eno emukono Asajja endagaano yali yagijja mu nju nga yagiwa Mariya eyo y'ennammere era Mariya yagirina naye Katonda mugu era mwekalakaaseko nkale maama Bukenya munamuwulira oli ludda wakati oliwa ndikawaala waka oli waka nkale akuume Mukama erinnya lyange Nanfuka Fatuma mpozi tuzze wano ku ensonga nyingi ezituleese naye nga waliwo ebisinga okutuluma ng'abakyala okuva Buffalo yafa nga 9 January omwaka guno gwennyini gwe tulimu n'okutuusa olwaleero teri kye twali tulabye ekigenda mu maaso ng'erife n'abaana naye ng'okusooka byonna bye byabaawo baatugamba tulinde DNA eggwe DNA weggwa then ensonga zisetolingibwe naye DNA okuva lwe yavaayo mu butuufu batusabye buli kye basuubira tuganze byannemye otegeera bakusabye ekintu ne bamala ne bakusaba ekyokubiri byonna tubisombye tubibawadde era nze embeera eyo neneebuza nti kati bwe tuba byonna tubibawadde ki ekiddako kye bagenda okutusaba tukoze kye tusobola byonna bibatutumye tubawe tubibawadde naye tetulina kye twalabye kiddako amazima gali nti tetumanyi kiddako kubanga ba administrator be baalonda be baatuteerawo nze nnyina gwe njogera naye nganze bwe mubuuza ngamba naye tamanyi kiddako kati ngamba ye gwe baateekawo waba tamanyi kiddako kati ate olonze ebyaddala tetumanyi naye tukuba omulanga eri abo abamanyi era abasobola okutuyamba mutuyambe tuli bubi tuli mu nnaku tuli mu buyinike tuli mu kunyolwa tetumanyi kiddako kati ffe abamu omugenzi yali atulabirira ssaawa eno Segirinya yafa obeera awo nga mu butuufu tomanyi kiddako landlord abanja yeetaaga ssente tetuziraba ne rentozi ze yalekawo ssente ezivaayo tetumanyi beziyamba maama Aisha Kabanda muli bakyala era mmwe mumanyi obulumi bw'omukyala kati nga ffe abaasigala bannamwandu tetumanyi kyakuzzaako waliwo abakozesa statement mukyali baana bato mugende mufumbirwe si kyangu nze mbagamba nga nze si kyangu kufuna musajja genda mu bufumbo si luyimba nti okedde enkya genda mu studio olukuba olufulumi bannange tulina obulumi nga ffe naye twetaaga buyambi mutuyambe paliamenti twagala kufuna kye tulina okufuna oba kitono oba kikyenkana kitya tukoyina ffe tetwagala kujja mawulire buli ssaawa Segirinya tetwagala kubeeramu naye tulemererwa ekitusindiikiriza kye kitujjayo ne kituleeta mu mawulire twagala buyambi twagala bwenkanya eri abaana baffe ku Mande baana badda ku ssomero tetulina wakutandikira kuba tetulina wadde gwe tuyinza okukubira essimu tutuweereze sente ne gwe tugamba gwe twandigamye nti gundi y'anaatuwaayo 5 naye agamba talina ssente watuufu ab'okuddukira tetumanyi naye nga tusaba mutuyambe nze okusooka kwa byonna nsobola okwebaza maama wange nkwebaza maama Anita Amongo Speaker webale kulwa muwala wange Nagirinya nkwebaza munnange olw'okumubeererawo era n'olw'okutuukiriza ekigambo kyo era nga nkusaba munnange kuba mmanyi nti olina obuyinza bwonna obusobola okuyamba nkusaba otuyambe twandyagadde okujja ku paliamenti naye tumanyi tekijja tubeerera kyangu okutuukako naye tukkiriza nti byo tibyo jjajjiraba era amawulire gajja kutuukako tusaba otuyambe twagala mazima na bwenkanya tulemereddwa tetulina wakuddukira tetulina wagamba naye olina ekigambo gw'osobola okwogera baako ky'oyogera ensonga zino ziggwe tukooye obulumi bwe tuyitamu tosobola buteebereza naye ffe ababuyitamu ffe tumanyi kiki kye tuyitamu
twagala buyambi, tusaba bwenkanya, tusaba mubeeko kyemukola nga Parliament, mulina ekigambo, mubeeko kyemwogera ensonga ziggwe. Segirinya ye taggwe bannange, kiggwe. Maisha Kabanda, nkukoowoola mukyala munnange, nkulabye ebbanga lyonna nzize nkulaba nga ondaga nti ensonga yange ogiriko, naye simanyi wagikomyawa maama, simanyi we yakoma, ndaba esirise. Munnange nkukoowoola, nkuba omulanga osituke, situka otuyambe. Mulina wangi bwe musobola okutuuka ffe tutasobola kutuuka. Nkusaba bannaye mutuyambe, tetulina kyakukola, tuddukidde eri mmwe mubeeko kye mutuyamba. Nkoowoola pulezidenti w'eggwanga lino era nga nkugamba taata wabeewo ekiddako. Tetumanyi kiddako, mubeeko kye mutugamba ekiddako, mutuyambe mu ngeri yonna. Manyi nti mulina kye musobola okukola, ekituleese olwaleero mutuyambe. Tuve mu buyinike bwe tulimu, temusobola kuteebereza, naye nga kye twetisse ku mitima tufiira nno ddala. Mukyala munnange akandinda twakira, ye simanyi bbanga lyamaze awo, naye nze kye mmanyi nti yajjawo afuta ng'ono afudde. Naye twatuulako mu miitingi ewa kanso ne kanso Sseggona, twakkaanyanga ffe abakyala, kanso n'amuwa emyezi 3. Emyezi egyo 3 Kandinda yennyini yakkiriza n'agamba nti emyezi egyo ngenda bba nkola ki? Nfuluma enju nzire ebbali nsonga zitambule. Naffe ne tuguma ne tugamba nti eka tumulinde emyezi 3 giggwe tulabe ekiddako. Emyezi egyo 3 nno gyaggwako dda, kati ali myezi 2 kuva mu miitingi eyo lwe yatuula. Akandinda atafuluma nnyumba, ate ssente azisolooza, ekyennaku era ekituluma mu mitima gyaffe tatuwa yadde ebibiri. Twebuuza lwaki twandigumye singa abadde afaayo eri ffe, kubanga naye bw'abanga ddala nnamwandu alina obulumi ku mutima yandirowoozezza ku mbeera naffe mwe tuyita. Tatuwa yadde 10 agamba ssente asolooza za mwana we, so nga naffe munnaye tuli bamaama tulina abaana. Kati ekyo nakyo kiri awo, twagala naye afulume ennyumba ezo mu mirembe era mu bulungi, si mbubi. Robert Walugembe amwogereko nange nti mbutuufu Loba beera mwenkanya, era ddala bw'oba ng'oli mutabani omulungi era afaayo ku musaayi gwa kojjaawo, ebyaddala yamba bakyala ba kojjaawo we babanga balina kye bakwetaagako, kubanga si buli saa nti tumukubira essimu, Roba twagala kino, Roba twagala kino. Sometimes nze mbadde sikyakuba na ssimu zaabwe, oluvannyuma kaawo mbadde mulwadde era essimu yange nagisaba na busabe muntu yamugamba essimu ya Robert, nga mu butuufu twetaaga ssente naye ate nga ye atwaga tewali ssente. Loba Seginya oba yali kojjaawo nga ddala okikakasa, era yali kulina kyakuyambyeko mu bulamu bw'ensi eno, kuno omutima omusaasizi era ogulumirirwa, oyambe abaana ate oyambe abakyala. Kyala singa kuya nagamba yeetaaga emitwalo 5 gikatogimuwe, kuba osolooza akasente akangi akasinga ku ezo, lwaki obeera tofaayo? Tulina obulumi ebyaddala, kati ye zaasolooza tetumanyi gye zidda, kuba ne bw'omukubira ng'oyagala nnusu 5 tebijja tabikuwa, agamba abapangisa tebampa ssente. N'omupangisa kye yebaka January, February paka ku June nga takuwa yadde 10 nga gw'oli awo ogumiikiriza. Loba nze maama Shifa sirina buzibu naawe, naye nange nnyina obulumi ng'omuntu. Tuyambe ebyaddala, tuyambe, tuli mu bwetaavu, ssente zituwe. Ate n'ekirala twagala batuwa accountability. Robert n'Akandinda batunnyonnyole ebbanga lino lyonna ssente zibadde zikola ki, oba baatugulirayo ka ploti nga tetumanyi nga bazimbira abaana abategeke, bakitunnyonnyole nti ssente tuzisoloozezza, tubadde twagula wano na wano nga tukola bwe tuti ne bwe tuti. Bwe kitaba ekyo tujja batwala mu kooti Loba, gwe n'Akandinda tujja bavunaana omusango.
Amannya gange nze Nafuka Fatuma. Oyayagala buyambi. Oyagala bwenkanya. Azireno okola. Eba masanga ato. Mama kwana wali. Neseka. Mwabikolanga kubanoonya, sime abanoonya mwabajjawo. Era twakubufaananyi bwaffe bw'otukuba obulungi.